Omutendesi wa KCCFC Mike Mutebi ategeezezza nti abawagizi bakudda mu bisaawe singa kilabu zonna eziri mu liigi y'ababinyera zirinyisa omutindo gwazo. Bino Mutebi abyogedde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire Lugogo mwategeereza nga ttiimu ye bwere neeteefuteefu okwambalagana ne Villa mu nsisinkano yaabwe esookedde ddala sizoni eno. Kijja kubeera kirungi singa ttiimu zonna zijja nezajja omupiira omulungi n'okuzza abawagizi abawagizi balabeko ku mupiira omulungi nga teboogera bwogezi mannya nti KCC Villa naye ng'ekiri ku kisaawe wali kibawa essanyu naye nga ffe tujja twagala buwanguzi okusinga ku ttiimu ddala tumanyi ngenda okuvuganya ku kikopo nga naffe tuvuganya. Mutebi ayongeddeko nti alina abasambi abalungi okuli Isaac Kirabire yava mu Sports Club Villa okwegatta ku KCCFC, Joseph Ochaya ne Robert Sentongo bagambye nti basobola bulungi okumuwangulya omupiira guno. Alina abasambi abalungi ate ttiimu nnene kale nno omupiira tegenda kubeera muwanga naye bajja Lugogo tufuna kuwuzinga omupiira gwonna wano mu kisaawe kyaffe Lugogo tugeragezako kyonna kyonna kye tusobola okulaba nti omupiira ogumuwangula. Ye omusambi Isaac Kirabira nga yava mu Sports Club Villa okwegatta ku KCCFC Banantameggwa aweze nga bwagenda okwavuza abaali bakama be olunaku olw'enkya. Kubanti njagala okuwangula nsingazo kirabira. Era essaawa eno kyakyuka kati ndi mu KCC era njagala kuwangula Villa kuba wetuvuganya. Era ninakola mulimu gwe nsina mpeereddwa chance okulaba nga tendekawo performance ennungi. Ttiimu zombi ziwangudde empiira gyazo ezisembyeyo nga KCCFC Banantameggwa balumba Bright Stars omwayo ne bagifuntula goolo 2-1 ate yo Sports Club Villa nayo yakyaziza Express FC Nambole negiwangula goolo 3-2. KCCFC Banantameggwa be bakulembedde ekimeza kya liigi y'ababinywera n'obubonera 2-5 ate Sports Club Villa eri mu kifo kya 2 n'obubonera 2-1. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.